bamubuuza neeyisa ono Haji Mwizera nga nno bamuyingiza olwo ava eri mu kkomera bamuyingiza kkooti kubanga batandika okuba nga ate bawuliriza omusango guno. Kigambibwa nti Nisha abaddewo nnyo obutereevu naye ate Nisha akyali mayina tebasobola kubanga bamulaga feesi. Asaagala kutwaliza nnyo kankutwale olabe proceedings zonna nga bwe zitambudde. Newankubadde oba Haji yakwata oba teyakwata, bo baagala kumanya ani yakwata mwana. Haji ne bw'avaayo bo kye baliko justice for Nisha. Nisha tuyinza obutamulabako because maina emyaka gye tetuyinza nakkirizibwa kumuteeka mu kamera. Yes, naye ajja kubaako ewalala yabuuzibwa ebibuuzo bye ng'era asisinkanye abalamuzi. Wabula mwebale nnyo, mwebalire ddala abatulaba, abatugoberera. Kiggwerawa? Yes. Yes. Nga bwe mulaba Nnaalongo Kitone, omusango guno nno gwayawuddemu bantu ate era abamu ne gubagatta. Abamu oba oli awo n'okufuna emikwano emipya. Nnaalongo Kitone mumulengera, Zubeda mumulengera. Zubeda tujjukira yasooka n'afuna sayidi, naye oluvannyuma lw'okulabikirako mu kkooti ento omulundi ogwasooka Haji gwe yasookera ddala okuleetebwa mu kkooti yagamba takyalina sayidi. Yes, kubanga naye byamusukkako. Omukulu Meeya omulengera ng'ali ne mami Silivia owa Silivia Autoparts ewa Kiseka. Haji Ali aleeteddwa. Haji Ali aleeteddwa wuuyo. Haji Ali wuuyo aleeteddwa. Haji Ali yoyo. Haji Ali mumulabye wali bamutuusizza aba prison.
Hajjati atya n'okutoolera Haji salaamu. Kirabye mu comment section. Yes. Yes. Ekiriwo sofa Haji Ali aleeteddwa mu kkooti era atuuse. Essaawa yonna tusuubira n'omulamuzi ayingira. Yes. Yes. Haji Ali waali ne Hajjati Zuula omu ku bo asobola okukyuka oba n'akoona ku munne n'amuwa salaamu, naye sinnagiraba. Hajjati ne Haji tewali n'omu yaatooledde ku munne salaamu, naye nga bw'olaba ekigere kimu oluta lumu oluliwo okubeera nga bombi beekoonako, wabula mbeera bwetyo bweri. Haji Ali mumulengera, Hajjati Zuula ye atunudde wansi. Simanyi kigambo ki naawe osobola okiteebereza, tosobola kiteebereza kigambo ki kyagezaako kwegamba mu mutima. Ndowooza yeebuuza naye nakola kyaki agamba Hajjati yeebuuza yakola kyaki ekyokujja mu mawulire. Oba oliawo naye ayinza okuba yejjusa, teyamanya kiki mawulire kye gayinza kukola. Wenjogerera omuwandiisi wa script alabika yafulumadde eggwanga. Omuwandiisi wa script yagiwandiika bulungi, obulyo bwali wa director. Omuwandiisi wa script yafuluma eggwanga n'adduka, teyamuwandiikira. Yokka boys obusungu bwaki mukwano, nze ndiwo kuweereza. Obusungu bwaki kakkane. Era we twogerera omulamuzi azze, omulamuzi atuuse, tuwulire embeera nga bwegenda okuba. Ndowooza nga bwe mukiraba awo
Victoria Ann, Senior Secretary, appearing together with Namgeli Zubeda from Samia Namgeli and Company Advocates. Together with Ngozi Hakim from Almond Advocates. Both of them are motivated. Lordship, we also have Malik Timothy, who is not currently present. The land culture is attending a training. That will be here. To attend this matter on the 23rd of November, year 2024. I hereby further man the acting council till that day. Kali bakanga sabiri musanvu omusango lawyer alina okugusala ndowooza okugaba bail taliiwo alina training gye yagenzeemu omulamuzi akawaŋŋamudde tukomewo nga ennaku z'omwezi 27 era omusibe addizibweyo mu kkomera ekigo paka nga ennaku z'omwezi 27 omwaka guno. Haji taweereddwa bail olunaku lwa leero. Haji taweereddwa bail olunaku lwa leero. Of November, actually next week I think. 25th of November. Remanded, yes. Yeah. It's 27th, bro. It's Wednesday. 27th, Wednesday. 27th. Yes. 27th.
Yes, embeera nga bweri tukyayagala konfaminga date tebatugambye okukomawo Hajjati yuuyo mumulaba. Yes. Hajjati nga bwe mumulaba wuuno. Tuli live and clear. Era omusango tegusaliddwa. Yes. Okay. 25 Monday. Tukomawo. Abiri mutano Monday. Tudda musango. Yes. Abiri mutano ye Monday ja. Hajjati Zuula mumulaba. Oyo. Nga bulijjo. Okay. Yes. Oh. Mulamuzi abadde alina okusala okuba Haji afuna bbeeyi oba nedda aliwo tutegeezeddwako nti alina training yagenzeemu era tugambiddwa kudda ennaku z'omwezi 25 ye Monday ejja kulaba oba Haji afuna bbeeyi. Agamba ti omumbejja oyo no ye mumbejja waffe omumbejja wati Muhaji. Famire ya Haji amaziga gagiyitamu kubanga buli omu ali wano. Omanyi ebintu bino biwanvu tuzze nga tufolowinga omusango guno twatandika oluvannyuma lwa Hajjati okuvaayo najja mu mawulire twali tetubitegedde era twali tetubimanyi naye Hajjati olwavaayo najja mu mawulire awo nno n'akuba enduulu n'atema omulanga omwana we nga bwe baamukabasanya omwana we nga waavunze n'abaana ebintu byali bingi awo nno abantu ne bapiikinga interest okubanga bayingira musango guno ne Haji n'atandika okubanga ate aproducingibwa mu kkooti. Owange kituufu Haji yakwata omwana ono oba nedda? Waliwo obutambi bwe nalabye nga abakyala bagamba mbu basisters ba Hajjati ono nga bagamba nti Hajjati alimba nti era kyewuunyisa ku bikolobero Hajjati byazaakola nga this time around yakutta omwana w'omuto naye amuteeke mu bintu ebyekisiru nti kubanga Hajjati ono aze akola ebintu bingi. Kinajjukirwa nti Hajjati ono amanya g'amatuufu yali Charlotte naye oluvannyuma lw'okubanga yajjanga afumbirwa abakyala abaami abaisiraamu ab'enjawulo n'akyusa erinnya kwe kubeera Zuula era n'afuuka Hajjati Zuula. Ekyo kitali kibi naye nti mu kubeera Hajjati Zuula ono azze ng'afeera Bahaji bangi abawererako ddala. Oba oliawo Hajjati yandiba mutuufu nga Haji ono yakwata omwana naye olw'ebintu byazaakola kireeteddewo abantu okumubuusabuusa. Abange Haji yalya oba Haji teyalya? Abaffe Hajjati mufere nakuno ali kufera Haji ayagala bintu bye oba nedda? Twalabye obutambi obuyitingana n'amalowoozi nga gagambibwa mbu gaali ganisha. Abange ffe tweyongerayo okuba nga tubikutuusaako era tukyatambula wamu katusooke tuwulirizeeko ate abantu
biki bye boogedde babadde bakubaganya empawa. Byonna ebyo nga bigenda mu maaso, ate ye Nnaalongo Kitone ne mukyala Fulufiga Katabi gwe mu Bulago bano balina ensonga zaabwe. Omu ttiimu Haji oyo ye Fulufiga, ate Nnaalongo Bitone ttiimu Hajati, naye buli we basanga baba beesojja. Ate kikwewuunyisa nti bamala ne bagamba mbu beesonyiye, naye buli beesanga beeyogerera ebigambo. Leero kibadde kitya biibino. Basajja naye abakazi abasinga wano akeera ku makya n'agamba nti nga beebyogero nga beebyogo simanyi nze nkukuza egundi nkufunira obufungo kumunyikana mukiira namba kubanga awo kikyo kibatte ekitonde ekikazi nokera nogaa nti ndi Nnaalongo naye nga n'ensiriŋŋanyi bbito zizaala amanja abalungu twala ku poliisi nga bwe wantutteyo bansamonisi. Abantu abalina entalo zammwe n'emisango gyammwe emirala mugijje mu misango mu ddembe ly'abantu betulwanirira. Mujje ddembe lya obusiru bwammwe mu ddembe ly'abantu betulwanirira. Kyetulwanira tusettinga trend namba ya ggwanga ddamba. In fact the whole world, not Uganda only. Kubanga bannayuganda bangi abeetobedde mu nsi z'ebweru abali luddawa. Naye gw'olesa entalo zo kubanga oyagala okukola erinnya oyitadde mu kulwanirira eddembe ly'abantu. Buli kaseera gwogamba gwe bagoberera, gwe balondoola, gwe baagala okusiba magwani era oyina ki? You are there for nothing, you are useless. But byebyo abaffe Haji yaddiziddwayo nga woowulidde n'ennaku z'omwezi bazoogedde bw'aliba ng'akomawo, naye ekyebuuzibwa Haji yalya oba teyalya. Naye nga ekiri mu ddiiro kiri nti oba Haji yalya abonerezebwe, bw'oba Haji teyalya twagala kumanya ani yakwata Nisha. Ekyo ekibuuzo agenda okukiwa ye Mama Nisha Hajati Zuura. Singa Haji kinaasangibwa nti talina musango, omuntu agenda otubuulira ekituufu ani yakozesa Nisha ye mama wa Nisha Hajati Zuura. Tuwa amazima ge twetaaga, naye nga nkugamba kimu nti tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde buterevu nja kubanga nga kwasigala naffe tova.